Yes, ku Prejant Media gwe yonna gy'osinziira okubanga essaawa zino ku mukutu kwoli mwattu nkugamba bugambi subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, amawulire genkuleetedde mawulire gannaku olw'ensonga nti g'omubaka omwagalwa w'abangi omukulu amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammad. Ffenna tumanyi nti essaawa zino omukulu Ssegirinya Muhammad ennaku nga 2 emabega oba olunaku olw'eggulo abakulu bavuddeyo ne bagenda wali e Masaka okubanga basaba kooti emuwe kye bayita court bail oba basobole okubanga bamuta emisango gye egimuvunaana asobole okubanga agiwoleza waka. Naye muganda wange kooti yo nga yo yaganye okubanga emuwa court bail yadde ate ffenna tujjukira nti emabegakaawo omukulu Ssegirinya Muhammad bamuwa court bail ne Ssewanyana era ne basasula obukadde 2 obw'ensimbi za Uganda oluvannyuma ate ne babayoola ne babazaayo. So mu mbeera eyo Ssegirinya kigambibwa okuba nti ali mu mbeera mbi nnyo olw'ensonga nti ekigere kye kyabadde kivunda era yavuddeyo n'akiraga ku bantu buli omu ne yeekwata ku mutwe ne yennyamira olw'embeera gy'alimu. Yadde ate Kigo Prison bavudde ne bagamba nti bagezaako okumujjanjaba. Era olunaku olwaleero Ssegirinya Muhammad ku peegi ye ng'ayita mu Sweet Apple yavuddeyo n'amukubira essimu n'amugamba nti ekigere kyange essaawa yonna kirina okuba nga kitemebwako mu nnaku ey'ekitalo. Era abakulu mu kkomera erya Kigo Prison balabye nti ensonga eno bayinza obutagisobola kwe kudduka emisinde. Kigambibwa okuba nti Ssegirinya bamusudde wali ku ddwaliro eMulago ne bamulekaawo mu mbeera ng'ali bubi nnyo ne basobola okubanga bamuddukako asobole okubanga wabaayo amuyamba afune obujjanjabi olw'embeera gy'alimu. Naye ng'ate ekikolwa kino ye Ssegirinya agamba nti yatokyali oba bamucunya nnyo. Yadde n'embeera Ssewanyana nayo mbi naye yavuddeyo Ssewanyana n'ayagala okuba nti abalaga engeri gye bamusamba naye ate kooti yamuganye okweyambula okubanga alaga abantu ebintu bwe bityo. Naye ng'ate olina okubanga gwe yonna gy'osinziira osabira ku mukulu amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammad kubanga embeera gy'alimu nze naawe w'ogitunuulira oyinza okwewuunya kubanga bambi embeera omukulu Mr. Update omwagalwa w'abangi ali mu mbeera mbi nnyo. Ku Prejant Media ffe tuba tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga nkugamba ekintu kimu nti subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Naye nga omukulu Ssegirinya Muhammad ali bubi nnyo nga bw'okiwulira. Likinga, commentinga mwattu era osubscribinge.